tukuwa ekitiibwa n'ettendo. Yesu omwana ogw'endiga, eggulu likusinza, bamalayika bayimba, Hosanna kabaka. Gwatunaza n'omusaayi gwo, era n'otujjuza n'omwoyo wo. Twala ekitiibwa gwe kye watuwa, bwe watufiirira ku musaalaba. Twala ekitiibwa Yesu, gwe kye wafuna, bwe watufiirira ku musaalaba. Mukama yebazibwe. Mukama agulumizibwe nnyo. Nkulamuzizaako gwe wenna atulaba, gwe wenna subscribinga, gwe wenna sharinga videos zaffe, gwe wenna agoberera okuyiga kwaffe. Twebaza Katonda ku lulwo era tukusabira omukisa omunene okukugoberera, omukisa omunene okubeera naawe mu business yo, mu mulimu gwawo w'okolera, mu buli kyoteekako emikono gyo. Tukusabira Katonda akuwa omukisa omunene era ogw'amaanyi ogukwatikako, obutole ne wotasuubirira, obutole ne wobadde tolowooleza nti no byebiro oba byebiseera. Abantu bangi tebategedde nti byebiro byabwe by'oggula poloti, naye bwe bituuka tosobola kuziyiza kintu kyonna. Ebintu ebisinga tetusobola kumanya, naye twebaza Katonda omulungi asinga byonna, atulungamya, atulwanirira, abadde naffe mu buli mbeera yonna na mu buli nsonga yonna. Mukama agulumizibwe era aweebwe nnyo. Hallelujah. Yes, okwagala kwa Katonda tekwenkanika. Okwagala kwa Katonda kunene nnyo, okwamuleeta ku musaalaba n'atufiirira, okwamulesa ebitiibwa, okwamulesa eggulu, n'ajja okufiiririra gwe nange. So twebaza nnyo Kristo n'atwagala, atukoze obulungi. Bannange, mbadde wano olwaleero anfumiitiriza ku kigambo okwagala, ng'okwagala kusukkulumya era kususse n'okusinga ffe abaana b'abantu bwe tulowooza. So bwe tulowooza nti okwagala bwe kuli, ate okwo si kwe kwagala. Okwagala kulala nnyo Katonda kwayogerako naffe kwe tulina mu maaso gaffe, ate kulala nnyo. Oba y'ensonga lwaki okwagala kwaffe kugwawo mangu, kuvunda mangu. Okwagala kwaffe tekuwangaala. Okwagala kwaffe kulina embeera gye kulina etategeerekeka ng'abaana b'abantu. So buli muntu yalinoonyeza okutegeera okwagala kwa Katonda kwatwagala, era okwagala kwa Katonda kwayagala twagale. So singa ffe bwe twagala okwagala. Abantu tulina engeri gye twagala twagalemu. Tulina okwagala kwe twagala batwagale, tulina okwagala kwe twagala bwe nkwagala naawe olina okunjagala bw'otyo. Tulina engeri gye tulabamu okwagala, oba oliawo ate endala okungeri Katonda gy'alabamu okwagala. So olw'ekyo tugenda kutunuulira ku okwagala nga Katonda bw'akulaba. Okwagala nga Katonda bw'akulaba. Tetugenda kukozesa nnyiriri nnyingi kubanga nkimanyi abantu si balungi mu kugumiikiriza ebintu bingi nnyo oba ebintu ebiwanvu ennyo, tetutera nnyo kubigumiikiriza. Naye ate olw'ekisa kya Katonda waakiri okwagala. Katukulabe Mutume Pawulo wakwogererako obulungi ennyo mu kitabo ky'Abakolinso ekisooka, 1 Corinthians, Abakolinso ekisooka 13, essula ya 13. Tugenda somera ddala okuva ku lunyiriri olusooka tulabe okwagala kuno. Okwagala kulina obuzibu. Bw'otunuulira okwagala n'otandika okunoonya, n'otandika okutunuulira n'okugaziya, oyinza okwebuuza oba wali oyagaddeko oba nedda.
nomanya nti okay yes wano nayagala wano saayagala wano byali birala nali noonya byange kuno kwali kuwalulwa kuno kwali kwaka kuno kwali kirala so okwagala nitusobola okutematema mu ngeri ez'enjawulo oba oli awo ne tukutegeera naye nga tetunnaba nnyo kusima kwagala ng'abaana b'abantu bwe twagala kati tunule okwagala kwa Katonda ate ko bwe kuli mu Bakolinsi ekisooka essuula ey'13 n'olunyiriri olusooka tujja soma paka nga kulwe 10 no nga paka nga kulwa 6 oba kulwa 7 okusinziira eddakiika zaffe oba obudde bwaffe bwe bunaaba butuyisiza so Bayibuli egamba mu lunyiriri olusooka mu ssuula ey'13 Bakolinsi ekisooka bwe njogera n'ennimi z'abantu n'ez'abamalayika naye ne siba na kwagala nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala kirowoozeeko okwogera ennimi zonna ez'abantu Luganda, Luswayiri, Lunyolo, Luzungu, Lunyankole, Lunyarwanda, Lugwala, Lusudani, buli lulimi lwonna Lufaransa, Luzayire n'ozoogera n'ozimalayo ne ziggwayo ez'abaana b'abantu Oluspanish, Oluchina, Olujapani byonna ne ziggwayo ne tutunuulira ate ne tugenda ne mu z'abamalayika ze boogera nazo n'ozoogera ne ziggwayo naye bw'oba tolina kwagala mu mutima ng'olinga ekikomo ekivuga oba ekitaasa ekisaala amala ebimuntu ng'akulula ekireba unnecessary noise eddoboozi ly'owulira nga likubagana toyagala n'owogana nnyo yawogganya ebintu awo nga bw'otyo bw'ofuuse newankubadde ng'oyogera ennimi zonna ozikuba budinda naye nga tolina kwagala ofaanana nga ekitaasa ekisaala olwokubiri era bwe mba n'obunnabbi n'entegeera ebyama byonna n'okutegeera kwonna era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okugyawo n'enzigyawo ensozi naye ne siba na kwagala nga siri kintu kyonna. Wulira bannabbi tubaagala era bwe baba nga balagula batulaguddeko kino batulaguddeko kiri eyo gye twagala okuddukira oyo omusajja wa Katonda ow'amaanyi omusajja wa Katonda ow'amaanyi yes musajja wa Katonda w'amaanyi ne bw'aba ng'alagula ng'ategeera eby'obwakabaka eby'omuggulu byonna ng'amanyi n'ebyama bya Katonda byonna naye mu ye nga temuli kwagala. Bayibuli egambye oyo tali kintu kyonna mu maaso ga Katonda so taliko kyagasa. So n'olw'ensonga eyo tunula mu kwagala kwo mu kirabo kyekyo ky'olina Yesu wano boogera ku nnabbi yekka naye mu kirabo kyekyo ky'olina eky'okuyimba olina okwagala mu kirabo kyekyo ky'olina eky'okubuulira enjiri abantu b'ogibuulira obaagala oba okubuulira bubuulizi kugenda kulinda kuyita walala kituuti kirala olinda lunaku lulala no mu kusaba kw'osaba ng'osabira abantu olina okwagala. Okay kale so kibi nnyo nti tutandika tetunnyonnyola okwagala kyeki naye tugezaako okutegeera okwagala byekulina okuba nabyo nti bw'obeera kino n'ekino 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 byonna birungi naye bw'oba nga tolina kwagala waliwo obuzibu. Olunyiriri olwokusatu era bwe ngabira abaavu bye nnina byonna okubaliisanga era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa naye ne siba na kwagala nga siriiko kye ngasiza. Ekyo nno kiruma abantu bangi babuuza onaakola ebirungi onaakola kino onaakola kiri yes tukola ebirungi bingi naye wulira ne bwe nkola ebirungi ebiringa bitya nengabira abaavu obugagga bwange bwonna oba ebyange byonna bye nnina ne mbikwata ne mbibawa nembaliisanga era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa nga ssaddaaka naye ne siba na kwagala nga siriiko kyengasa. So tekiri to the extent nti ne bw'otuuka okuwaayo omubiri gwo ne gwokebwa naye nga temuli kwagala mu ggwe poteya toliiko ky'ogasiza. So kitegeeza ki okwagala kunene nnyo eri obulamu bwaffe abakkiriza. Katonda ayagala nnyo okwagala kubeere mu ffe okwagala nga bw'akulaba si bino byakuwa ebintu. Abantu bangi bawaayo ebintu
abantu bangi basasulira abaana school fees, abantu bangi baliisa abantu bangi bakola ebintu bingi naye nga tebabikola na kwagala, nga babikola nti bwe nfuna obukadde 100 mu charity run eno gye ngenda okukola mu community, bwe nsoloza obukadde 100 oba kale obukadde 2 10 3 kale katugeze obukadde 3 bwe nfuna obukadde 3 nga ngenda kukola charity ndiisa abantu ogenda baliisayo mulundi gumu okuba ebifaananyi and then you go, life goes on. Togenda baliisanga buli kaseera. So naye abaagala ajja kufuna ekibaliisanga buli kaseera oba ekibayamba okulaba butya bwe bava mu njala gye balimu. Naye abamu babikola afuna obukadde 10 nga bwakuliisa abantu bano olunaku olwaleera kube n'ebifaananyi naye ng'akozesezza obukadde 4 omukaaga buze gy'ali nga takikoze lwakwagala, akikoze lwakuba ye ayagala afisseeko oba abeeko kyafunamu. Awo tewaba kwagala n'akatono. So buli byokola newe biba birungi bitya naye nga tobikozesa kwagala, awo Katonda waalina obuzibu era agamba toliko kyogasiza neki. Ne bw'obeera nga byokoze byonna oyonoonye millions of money, ne biba nga byonna byokoze bikuleetedde n'okwesaayo omubiri gwe ne gwokebwa, ne bw'obeera ng'okoze ssaddaaka ennene etya naye nga tobikozesezza kwagala oba toliko kyogasiza okusinziira ku Katonda waffe. So owooluganda njagala okwegayirira nti beera n'okwagala mu byonna, tunoonye okwagala. Abantu Katonda atwagala nnyo kubanga yawaayo obulamu bwe ku lwaffe okutufiirira alabe nga tuwona. So kitegeeza ki? Bwe tuba nga tukola ebintu ku lwaffe okufunamu waliwo obuzibu, Katonda atulinako obuzibu. Ne bweribeera kkanisa nga yatandikibwa ku lw'omusumba okufunamu, ku lw'omuntu omu okubaako byafunamu, teyatandikibwa ku musingi gwa kwagala. Awo Katonda alinawo obuzibu. So ne bye tukola tebigasa, tebiriko kyebigasa n'ekimu neadde n'ekimu. Bw'okwata n'oyamba omuntu n'omuyamba byonna by'obeera omuyambyemu naye nga tobikozesa kwagala, okozesa bandabe, okozesa kufuna bululu mu kalulu akaddako. Omanye ennaku zino batusuusuuta nnyo, bannabyabufuzi bakomyewo, batwagala nnyo. Yes, abakoledde abantu twagala okubasiima. Abakulembeze Bayibuli etukwatako nnyo okubasiima. Abakoledde abantu tubasiima, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era tugenda kuyimirira nammwe, tugenda kubawa akalulu muddeyo mutukiikirire kubanga muliko bye mukoledde abantu, mutwagadde. Naye abatakoze, ababadde batalabika, kati ate bakomyewo, bali mutubuuzaako, batwagala nnyo, effe baliwo. Naye oyagala kyennina, onjagalako kalulu kuzaayo, oba onjagala? Okwagala awe kukyukira. Bangi abagenda okudda nga baagala kye tulina mu mikono gyaffe, kalulu kaliko ogenda omuwa kyenkumu, abalondesa ekyenkumu, naye nga tabaagalangako, ye akola bibye, alina plans, alina goals, talina kwagala. So kati oyo gwe boogerako wano taliko kyagasiza yadde n'ekimu. Bw'obeera nga tokoze kyakusindikibwa kola, abantu tobaagadde, bookiikirira, eggwanga lyo tolyagadde, toliko kyogasiza. Kati so awo Katonda waatugambira nti ne bw'obikola ebirungi ebyenkana bitya, n'owogana n'okola ki, n'ogabira abantu ssente, ne bw'ozikanyuga mu bbanga bw'oti naye nga tobaagala. Eri abantu abakanyuga ssente nga ayita bw'ati n'akasuka mu ngeri ey'ejjoogo, n'akasuka ne mulonda olunaku lumu nali sayidi z'emunyonyo, Brian White something, yeah. Yes, Brian White n'ayitawo, n'ayisaamu omutwe mu Range Rover ye, n'akwata bando n'ajja kola babani, n'akanyuga. Nze saalonda kubanga nalaba ekintu ekitaliimu kwagala, ekintu ekirimu okujooga, ekintu ekirimu okubalaga nti akwate nze nina ssente kweraga nzirina and all that, which is okay. Waliwo ebintu nze byesaagala kuyingirira nnyo, naye ate saagala bintu bitaliimu kwagala. Awo tewaaliwo kwagala kubanga just think of it, singa waliwo ekyatandikibwa nga kigenda sigala kiyamba abaliwo n'abaliddawo, singa nakati omukulu oyo akyajjukirwa nnyo nga n'omulimu we guli gukolebwa, naye byonna byagwa ttayo
kubanga tebyalimu kwagala byalimu oba oliawo kweraga oba kyonna kye byalimu simanyi kyali kigendererwa ki naye okwagala tekwaliwo tetulina ssomero nti lino lyazimbibwa tetulina kintu kyonna nti kiikino kale kyakolebwa olw'okwagala abantu so buli ekitaliimu kwagala tekiriko gye kitutwala naye bw'okola ebirungi ebyenkana bitya nga temulimu kwagala tebigenda bbeerera nabwe ekityo bayibuli kyeva egamba oba toliko kyogasiza ne bwe waayo omubiri gwo ne gwokebwa naye nga temuli kwagala oba toliko kyogasiza so kikulu nnyo olunyiriri olwokuna lugamba nti okwagala kugumiikiriza okwagala kugumiikiriza it doesn't matter biki ebikunyiga biki ebikulidde kiki abantu bano boyagala kye bakoze obagumiikiriza naye baba bakoze batya abantu beboogera ye lwaki teweesonyiwa omusajja oyo lwaki teweesonyiwa kakazi ako lwaki omwana tomwesonyiwa omwesibyeko omuwerera luli yalya fiizi luli yakola kino luli yakuvuma luli yayenda luli nga gwolemerako kubanga omwagala oyagala abeeko watuuka waliwo omwana gwe neegayirira aganye yagamba nze nkooyo okusoma nze saagala kuddayo ne mugamba munnange okusoma kulungi wakiri nno munnange tuula sineyafo ngakkiriza naye twalemerako kubanga twali tumanyi ekirungi kye tumwagaliza era nga tumwagala n'agituula sineyafo bwagimala ate ne tutandika kumwesibako kumugumiikiriza agamba nze saagala njava n'ewaka nze njagala genda kwekolera ssente njakola bwe ne tulemerako ne tugamba no gino giri myaka ebiri bw'otuula senior 6 ojja kola wano ne wano mukama katonda n'amuyamba n'atuula senior 6 omwaka ate twali mu covid twali mwaka gwa 2022 n'atuula senior 6 kati yagimala obulamu bumutambulira alina empapula ze ne bwagamba kweyongerayo ku university ajja kweyongerayo naye nga kwali kumwagala na kumugumiikiriza kuwaayo obulamu bwaffe ku lulwe ne twefiiriza byonna ffe tutoola ssente ezigenda omuweerera ate ffe tumwegayirira agenda asome kubanga tumanye ekirungi kyalina obba nakyo kye tumwagaliza so okwagala kugumiikiriza doesn't matter kiki ekituukawo omuntu akoze eki omugumiikiriza n'osigala nga okakasa nti omwagala era ajjafuna obulungi kulina ekisa okwagala kulina ekisa embeera ne bwenyiga etya ne bwekaluba etya okwagala kusigala kulina ekisa mu buli mbeera yonna waliwo olwowulira ng'oyagala omubbe naye ekisa ne kikuwamba n'ogamba no why should I nobireka okwagala tekuba na bujja mukama yebaze okwagala tekuba na bujja lwaki nsiriikiriddemu era neewunyiza olw'ensonga nti okwagala ate abaana b'abantu kwe tumanyi kulina obujja bungi okwagala kwaffe kulina obujja bungi nnyo gw'oyagala toyagala aseke na gundi toyagala ayagale gundi toyagala agwe mu kifuba gundi toyagala akwata oli mu ngalo toyagala bamweyogerezeeko bw'olaba akawala oba akavubuka kamweyogerezaako olwo ng'onyiiga obujja nga bukwata ng'okyankalana kali kitegeeza abaana b'abantu oba oli awo kye tuyita okwagala ate si kwe kwagala katonda kwayogerako so tulina okukebera okwagala kwaffe kubanga kituyinza okuba kye tuyita okwagala nga kirala nnyo so okwagala tekuba na bujja okay katwogere ku bujja buno osanga bwe boogerako nti munno bw'afuna ekirungi gw'oyagala bw'abaako kyatuukako jaguza naye bwe kibanga kirungi totandika kubeera na bujja nabayamba ate abantu balina embeera eyo nabayamba ate banzijukidde tebakoze bwe bati oyo nze namukolera kino ogwo omulimu gwaliko nze nagumufunira oyo omukazi gwalina nze namumulaga kino no tekiriko kiki kye wamulaga bw'abanga kye yafunamu kirungi jaguza wamu naye weebaze katonda kubanga at least mu bulamu bwo bw'obadde ku nsi oliko ebirungi by'okoze oliko b'ositudde n'obaako obatuusa oliko b'olaze ekkuba eddungi ebabanga balikutte ne balabirayo omukisa weebaze tekiri kukuba nti bakujjukidde oba tebakujjukidde baba tebakujjukidde mukama yamanyi naye gwe wakola ekirungi so tobiteekamu bujja abantu baagalize ate sigala ng'okola ekituufu so tekuba na bujja
okwagala tekwekulumbaza tekwegulumiza. So byebyo byemera byembadde njogerako. Okwagala tekwegulumiza. Yesu bwe yatwagala terukyangako lunaku ne yeegulumiza nti abo nabafirira ku musalaba balabe bantu ki bano bennagira. No, teyeegulumizangako, teyeenyumirizangako, ne mu byawandiikibwa byonna tetumulaba nga yeegulumiza, naye yatuwa buwi instructions kiki kye tuteekeddwa okukola bw'obanga onaayingira mu bulamu buno obutaggwaawo, bw'obanga onoosikira obwakabaka bwa Katonda, olina kukkiriza Yesu Kristo n'obatizibwa n'oyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, olina kutambula bw'oti ne bw'oti, olina kukola bino bw'oti ne bw'oti, tolekerangaawo kukuŋŋaana. Buli kimu kiragibwa, yakiteekawo bulungi nga ssemateeka wa Uganda bw'aliwo ng'ali bulungi mulambike, oba ssemateeka w'ensi yonna gy'olimu oba gy'ova bwe yalambikibwa obulungi bw'ati, ng'olina kumugobererwa okusigala ng'oli wa ddembe mu nsi eyo ng'ogyeyagaliramu nga toli mabega wa mitayimbwa. So yembeera yemu ekkomera ly'eggulu ye Geyeena. Mu ggulu tetulinayo omanyi abamu mu biwanvu ya Katonda Geyeena biki mulina engeri gye mulaba mu Geyeena, naye okukutangaaliza Geyeena tugisimplifyinge tugitoniye ebeere ogitegeere bulungi. Geyeena ly'ekkomera ly'eggulu. Nga wano ku nsi bwe tulina luzira, bwe tulina kitalya, abatalina kubeera mu ggwanga lino nga bataataayo olw'empisa yaabwe embi oba olw'ebikolwa byabwe bitali bituufu babeera kitalya, newankubadde nga waliyo abatazza misango okusinziira ku makomera g'ensi, naye ate ery'eggulu si bwe kiri. Buli agenda mu Geyeena agenda kuba alina ebisaanyizo byonna 100 ku 100 okubeera mu Geyeena eyo. Teri agendayo mbw ate Mukama toli feya. Katonda waffe ali feya, mutukuvu era mutuukirivu, ne byakola bya butuukirivu era bya bwenkanya. Buli agenda mu Geyeena agenda kuba kimugwana 10 ku 10. Teriyo bya 85 Geyeena, 15 ggulu, 10 ku 10 Geyeena oba 10 ku 10 ggulu. Teriyo mbw yayise ku lugwanyu pasimaka yabadde 80 n'ofuna 80 bw'oti oba 79. No, teri bya lugwanyu. 10 ku 10 Geyeena, 10 ku 10 ggulu. So beera nga weetegese ng'omanyi bwe kiri. So liri ly'ekkomera ly'eggulu, tetulinayo mu ggulu kkomera we bagenda kusibira bantu bakozi ba bibi, ono ebibi bye bitono. Waliwo abalina purgatory sigitegeera bulungi era sijja gigendamu for now olwakadde kaffe, but ekikuufu kiri nti eyo yembeera egenda okubeera mu ggulu. So Geyeena yeyo gye bateeka. Jjukira nti ekkomera lirina ebintu byalyo ebibeerawo bw'obeera mu